Gye buvuddeko abakungu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kukuuma obutonde bw'ensi wano mu ggwanga ekya National Environment Management Authority babakana n'ebikwekweto eby'okugoba abantu abeesenza mu ntobazi nga bano babadde basengula abantu abeesenza mu lutobazi lwa Lubigi mu bitundu eby'Ennansana, Nabweru wamu n'ebirala era nga bangi basigadde tebalina waakwegeka luba. Wiiki ewedde abakulu mu kitongole ekya NEMA balabikako mu maaso g'ababaka abatula ku kakiiko ka Kosase babeeko bye bannyonnyola ku ky'okusengula abantu, wabula bano baawera tewali muntu gwe bagenda kuttira ku liiso nga bonna abeesenza mu ntobazi baakuzivaamu. Embeera ewaliriza minisita w'ekisikirize ow'ensonga za Kampala n'emiriraano Honorable Nsubuga Balimwezo era ng'emubaka wa Nakawa East okuwandiikira sipiika wa Paalamenti Nnaalonga Aneta Among ng'amusaba Paalamenti ekomewo basobole okuteesa ku nsonga ezigenda maaso naddala ey'okusengula abantu. Twasabye Paalamenti, nsabye sipiika mu bbaluwa yange eno ayite mangu bukubirire Parliament discussing ensonga eno enkulu ennyo mu ggwanga kuba kino kigenda kukosa bannayuganda bangi. Ebbaluwa eno nagimuwandiikidde nga tusaba Parliament etuuze olukiiko olugenda okukola empenda okulaba nti ensonga eno egonjoolwa. Ono era awandiikidde ne Ssaabaminisita w'eggwanga lino Robinah Nabbanja Musafiri ng'ayagala abakulu mu gavumenti bayimirize enteekateeka egenda maaso ey'okusenda abantu kuba yandiviirako obumenyi bw'amateeka okweyongera. Prime Minister ng'akozesa obuyinza bwe asooka ayimirize NEMA ebikwekweto byekola n'okumenya amayumba tumale okutuula tutegeere tugenda kupulaninga tutya abantu bano kwati kyetolinga olaba n'abanoonyi b'obubudamu tubanoonyeza w'okusula kati bannayuganda batalina wakusula tugenda bakola tutya. Ekyo kiyinza okuleeta obumenyi bw'amateeka okweyongera kati okusiba ebyo gavumenti erina okuyinga. Honorable Balimwezo agamba nti abantu balina okusomesebwa akabi akali mu kwesenza mu ntobazi nga n'ab'ekitongole ekya NEMA balina okulambawo entobazi we ziyita okusobola okutangira abantu okuzeesenzaamu nga bwe kikolebwa ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo wano mu ggwanga ekya Uganda National Roads Authority. Tusaba NEMA eveeyo etandika okusomesa abantu tubikwatagana ku ntobazi kubanga bamu tebamanyi na ntobazi kiki mutegeera bulungi ntobazi lukoma wa batusomese ate bagezeeko okulaba nti bapunta era bateekewo obuyinja okulaga wa NEMA wetland wekola ki weyita. Otherwise webagenda ne bamenya kati waliwo abantu abali mu kutya kubanga balowooza nabo bali mu NEMA n'okukola tebakyakola bamazewo emyaka n'emyaka balina titles ne bali awo. Tukolenga badonors we bakola dona waba agenda kuwa sente akugamba nti nedda omuntu ono ogenda muteeka wago ogenda okujjawo kakati ne gavumenti bwetu byandikoze. Agamba nti ebitundu ebisinga mu Kampala byetooloddwa ntobazi nga bwe kiba nti baakusendebwa abantu baakubulwa bwe beegeka oluba ng'asabye aba NEMA okusooka okuyimiriza mu bikwekweto byabwe nga bwe banoonyeza abo be bagenda okusenda gye banaabasengulira. Okutegeera bulungi nnyo nti bannayuganda nga miliyoni 8 basula mu bikko nga bwe muli ne wetlands kubanga ne Kampala yennyini kumpi eri mu kikko era tumanyi bulungi nnyo nti eggwanga lyaffe libadde lisafaringa olwa ennyanja amazzi g'ennyanja okulinnya kati amazzi g'ennyanja we galinnya kitegeeza nti amazzi gagenda kutambula gakosse n'abantu abalinaanye. Kati NEMA webanga teyagazeetinga lutobazi lwayo nakudamakatinga lutobazi lwayo weesanga nti abantu abamu bakosebwa ne bamenya amayumba gaabwe nga ddala tebamanyi nti bali mu ntobazi. NEMA esooka eyimirize ekikola ekyo. Ekyokubiri kyenjagala bategeeza nti ensonga eno ey'okumenya amayumba g'abantu ekoleddwa ku banaku bokka naye abagagga balekeddwa. Nja kuwa example ya Sudiru, mwami Sudiru eyagenda mu lutobazi lwa Kinawataka Swampu ebitundu 75 okusinziira ku ripooti ya minisita wa Kampala yonna n'abiiwamu ettaka era nakakati amazzi tegasobola kusala kyovala nti enkuba weetonya amakubo gaffe naddala Kyambogo ekola ki efladinga nenyikira mu mazzi. Kakati g'ovaayo n'otandika okumenya abanaku n'oleka abagagga ekyo nno kyennyamiza. Matias Kanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.